Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe olunaku lwaleero nze nammwe abakyala nammwe abaami eddagala lino lisobola obbakolera bulungi nnyo ddagala lyakuyita osobola okubeera tugeze gwe omukyala osobola okubeera n'omwami wo n'akuleka mu maka ago n'agenda n'akulekawo n'akulekera abaana osobola okubeera ng'omukoowola osobola okumuyita kozesa eddagala lino abeere ng'akomawo mu maka ge era naawe omwami osobola oddikozesa n'oyita mukyala wo n'abeera ng'akomawo mu maka ago mwe yakuleka katulirabe nkusaba ofune omuzaŋŋanda gwego omuzaŋŋanda ogwo gulina amannya ag'enjawulo naye wana erinnya tugenda kukozesa omuzaŋŋanda lyoba okozesa abeera mwegendereza ng'okozesa kati funa omuzaŋŋanda ogwo guteeke ebbali awo nkusaba ofune n'oluyito n'oluteeke ku ddagala eryo njagala oyite omuntu abeere ng'akomawo kakati beera ng'olikwata wamu lyanike mu kisiikirize ne wava omusana oliba likaze nkusaba olinyigenyige ligatte wamu linyigeenyige oba olisekulesekula ofunemu ensaana eyo ennenemukko kakati bw'omala oddisekula liteeke mu kantu mwogenda oddikuumira funa akabaati oba oluggi oteekako amanda g'omuliro ago bw'omala ogassaako ku budde obw'okumakya n'ekawungeezi beera ng'oteekako eddagala eryo nga bw'oyita omwami we abeere ng'akomawo mukoowoole yonna gy'ali omuyite abeere ng'akomawo oba ggwe omwami beera ng'oyita mukyalawo abeere ng'akomawo mu maka mwe yakuleka beera ng'oyogera bw'oti mukoowoole bw'oti osobola okutandika ng'ogamba tuno luyita omwami wange gundi nkuyita komawo mu maka go gano ge maka go bw'oti ogambe nti guno muzaŋŋanda njagala guzze omwami wange gundi yogera amannya ge gamba nti guno muzaŋŋanda njagala guzze omwami wange gundi akomewo mu maka ge gano ge maka go beera ng'okomawo nze mukyala wo nze akuyita bw'otyo beera ng'okikola eddagala nga bwe linyooka kikole ku makya n'ekawungeezi eddagala linyookereze mu mulyango gw'ennyumba kijja kuyambako omwami wajja kuba akomawo bulungi nnyo kamba WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku vidiyo eno WhatsApp namba yange eri 07787 yeyo WhatsApp namba yange mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyaiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.